bwoba ogenda ku meeting nga President Museveni tulina okumanyika kiki kyogenda nga fa opposition tutwalayo opposition ki naye gogendeyo weka tikiyamba ate kiro ebiseera ebimu abamu tikiyamba ffe twagala abantu abakola ebintu nga biri mu transparent manner nga buli muntu akiraba ebyokulowooza nti bwenjogera ne President Museveni oba bwenjogera ne Olara Tunu oba bwenjogera ne Mao kitegeeza nti nsagenda kusala ddiiro kikafuuwe. Kyenjagala okutegeeza bannayuganda abampuliriza nti erabika nga waliwo wolokoso agenda nga atambula ayagala kunyonoona linnya era baŋŋamba nti bakikomye mangu naddala. Ate tumanya alina amaanyi agakola ne tumubuuza ensonga ki lwaki tokola kino na kino, lwaki mutambula nga temunabitubuuliraffe mu office, lwaki abamu mufuna trips okuva mu ministries ofuna. Ate nga etteeka ligamba omuntu bw'aba agenda okutambula mu public resources office ya opposition, leader of opposition yemunominatinga yemuteekayo erinnya mumugenda mutya. Abannayuganda bamanyi bulungi nti nafuna awards 3 ku mirimu gye nali nkola nammwe ne mumpa erinnya ery'ekitiibwa erya Maama Mabira n'olwekyo obukosofu bwebundeetedde oba obutakola ku kye baalabyeko naye nga ndi mukazi mukozi nnyo era nkyasigala ku mulamwa tebajja kunziza bbali njasigala ku nsonga. Etteeka tulina ate tujja kukiisa mu cabinet tulina okudikola decision kubanga tetwagala abantu ababeerawo bwe batyo nga balaga bati bali mu opposition bakola emirimu gya opposition nga bacekinga gavumenti nga tebakikola wadde babeera batono katubeere batono naye nga bakola ki emirimu. Tekijja kutya kuba opposition teri gwogamba okoze feva omuntu nedda oli eyo mwenyini wagenda olina okukola emirimu gy'abannayuganda.